Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Delegate President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bwe twogera kati afunye ekiwandiiko ekiva ew'omukulu General Sale Musale mbu ng'amusaba okumusisinkana. Ffenna twebuuza nti omukulu ono ayinza kuba abalaka ki? Ayinza kuba ki ky'ayagala okuyisaawo era ayinza kuba kikolobero ki ky'ayagala okutuusa ku His Excellency Delegate President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Nze naawe gwe nange tetumanyi kituufu neffe kye tuliko kyakusaba okulaba nga buli kimu kitambulira ddala nga bwe kirina okutambula era ng'eggwanga lyaffe lino ligendera ddala mu maaso nga twetunuudde ekintu kyonna era nga tetwerekeddeeyo wabula nga tutunudde okulaba nga tununula tutwa era tuyiseewo tutya okutereeza eggwanga lyaffe n'okutambuliramu nga tulina ebigendererwa bye bimu. Tukkiriza nti Uganda eno ejja kununulwa. Wewaawo amakubo mangi ge bali mu kupanga okwagala okutta His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Ne naffe tukkiriza ne Katonda waffe ti Katonda ye yamuwa obulamu ate era yabulinako control. Kuba mukulembeddwa Museveni. Tetutya. Temugenda tukulembera mwenna kati. Ate temuddamu kukwata ku constitution yaffe nga mumaze okuvuluba n'amagalo gammwe. Temuddamu. Engalo zammwe ziriko omusaayi. Engalo zammwe nkyafu. Kyova olaba constitution ya Uganda teyamba munna-Uganda n'aka. Mugamba mutya nti kaakati etteeka limaze obbakwata kati mugenda kukola amendment era obusiru bwa parliament Museveni ne bw'ayagala eri etteeka okuliyisa enkya aliyisa. Kati naawe tuteeka okuteekawo embeera ewa respect mu institutions za Uganda, constitution ya Uganda ne banna-Uganda. One, jo naleese theory y'ebintu ebina. Diaspora, ewaka, media, ne ba leaders. Ensonga ya judgment y'abakadaama gye baawadde tugikwate bulungi tugyongereko embeera endala. Abantu baffe abattibwa, abaabuzibwawo, safe houses, omusaayi ogusamuse Uganda ne njagala Museveni agaane, njagala Museveni adifayinge tatabasibaabo. Njagala Museveni tatabasibaabo. Museveni saagala ate basibaabo. Tulaba oba tunaasigala tutudde. Kati wano nga bakyesigikiriza nga Museveni atusikasika eriyo agwana okuvaayo liida ne tuwa Museveni ennaku 3 ennaku ezi nga tuwadde John Bosco Kibalama ennaku ezi nga batuwadde abantu baffe ennaku ezi if not Museveni aveeko weewaawo ennaku ezi okuva kati Museveni tusobola omujjako ezo ennaku 3 zaaki zakwekwasa kumuluwalinga mu trap. If not buli kintu kigende ku stand still. Teri kusoma, teri kujanjabwa, teri kutambula, teri kukola, byonna teri. Eggulo wabaddewo eggulire ku NTV. Abe Mubende ekibuga kyonna tekirina ttooyi. Kyokka tuyimirira e Mubende okulya enkoko. Bannaye ndidde enkoko z'e Mubende nga ngende 40. Ne bwoba parking oti ensawo ng'ogenda osooka n'ogamba zino z'e Mubende zo zidde wano kuba kyokka abookya enkoko tebalina ttooyi. Bannaye tulabye ennaku. Naye abamu omu ku mwogezi oba owa olukiiko olukulu olwo olw'e Mubende yagambye tulinda okufuna essente, tulinda okufuna singa tunaba tufunye essente twagala okuzimba yawe ttooyi ez'olukale naye essaawa zino nga tetunnaba kufuna ttooyi abantu bagezeeko nabo okwefuga, abantu bagezeeko obutalya. Bannaye omukazi yakoze statement engamba ne bannange Uganda genda owulire gwe eggulire ly'eggulo. Omukazi yagambye naye essaawa zino nga tetunnaba kufuna ttooyi abantu bagira balindako. Kati netandika okwebuuza balindeko okulya, balindeko okufuluma, balindeko okukola ki? Bagambye Mubende bw'osanga akaveera aka bbulaaka, bw'osanga akaveera tolonda kalimu ekintu kati mugenda kuyita ku ssente
ojja okuyita ku ssente awo Mubende ojja kuyita ku kaveera ka ssente naye bagambye Mubende bw'osanga akaveera tokutama tolonda kaveera ojja londa ekintu Mubende bannaye abantu Mubende ate enkoko yaabwe ewooma banaye enkoko Mubende ewooma eringa eyerukaya ne banaye enkoko Mubende ewooma omuntu n'okwata oluguudo okumanya mwezo baasi waliwo obumu bwasigala Uganda obumu bwasigala mu bintu ebi mu NUP ne mu baasi ezo ne bwoba weebasenga munnaaguze akukoonako n'akubuuza bulaza gundi baasi esimbudde toguze kugonja kwata ogere bambi kwata obumu bubeera mu baasi mweneza essaawa ziba zakwegaaya naye Mubende tewali toyinziramu nabaate enkoko ewooma eti eyo bannange baana enkoko yaabwe ewooma Uganda mukama yakuuma nkugambye Uganda tuyina Ebola Sudan naye abasajja bayingira eggwanga baasi ku baasi naye nga tuyina Ebola mu Kampala wakati Uganda tuli ku planet yaffe nga waliwo outbreak ya Ebola Sudan omukambwe nnyo akuttira mu ssaawa emu n'ekitundu n'obutikitiki 6 baasi ziyingiza abagwira ekyo ministry tennakyogerako awo tewaliwo Ebola naye olw'okuba akalulu kano ko kalimu Ebola kati Ebola ali mu kalulu jjukira ne monkeypox era atambulira awo Mulago Kawaala Kawempe kitebe kya Nuupu kiri wakati wano Kawaala Mulago Bwayise Kawempe Ebola Mpox mwe bannayuganda senga mubadde mumanyi Museveni bw'abatya mwalikoze la needful mwe museke bw'oba tulyanga ku nkoko Mubende tomanyi nkoko ziwooma now Museveni tasobola kubanga yategeerera amawulire media zonna nga yazitegeerera okujjako ezaffe ez'NUP ab'amawulire yabategeerera abayivu yabategeerera abasawo b'ekinnansi yabategeerera abanaddiini yabategeerera obwo obusirusiru tubukoye mu ggwanga Uganda sawa yakwetegeererako gwe kiriyo wakiwanuka ekyatwala jjajjawo simanyi jjajjawo yaani oyo gwe batta mu mirembe gya Amini ebigere byatwala jjajjawo bikuyita gwe kasajja gwe oli eyo sinika binnyo mukomye okumanyira constitution ya Uganda mu nsi yonna ffe tuyina ekisasalala kya constitution omulembe gwaffe guteekwa okuteeka ekitiibwa ku constitution yaffe Museveni bw'aba tasobola kufuga ggwanga ng'agoberera constitution ng'alina ginaanuula kati Museveni yaba avaako temuddamu kutumanyira ate n'ekibuuzo ekyokubuuza mbu ani addawo nzuno wendi kubanga mugezaako okukifuula simanyi mbuno kyakabi nnyo nzuno wendi mmwe bannayuganda musituke Kyagulanyi Ssentamu yatukolera ekintu ate mu Uganda temulimu abanja Kyagulanyi Ssentamu kintu Kyagulanyi yagenda kuleeta ggwanga ddi tukomezaawo byonna bye yatusuubiza yabikola tewali kye tumubanja ebirala ebitannakolebwa ffe tulina obikola ebibye yabikola ebyotukomezaawo eggwanga tukole bye tulina okukola ngenze mu kigambo nga ngenda mu kigambo ekya Museveni okututegerera mu buli kantu kikome